Oh yes, what's up everybody? Mugamba mutya bana Kampala, mugamba mutya bana Uganda, mugamba mutya mwenna abatuwuliriza wetwogerera Diana Nabatanzi Kogata Chali wa Rema nfanfe ngono yagenda mu maaso n'okuba nti era ngono yagenda mu maaso n'okuba nti ate alozaako musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Kenzo Omusuuza ebibye bikyamu ddala ebibye obaoliawo ageze mu maaso n'okuba nti ateekawo pressure n'obunkeeke ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula nkuddamu nti ogamba otya munnakampala muna Uganda amanya n'eddoboozi wa Tata Bijimso number one rich boy Max Regional Made in Uganda webere kwa nti otambula naffe obunkenke weebuli Nabatanzi ne Ibn Namulondo bagenda musajja mukulu amanyikiddwa nga Richard Mugisha aka Mr. Lee nkiddamu Diana Nabatanzi ngono yali mukyala wa Lwasa akola ku BBS Telefina program emanyikiddwa nga Tirishtya agenda mu maaso n'okuba nti alwanagana ne actress munne amanyikiddwa nga Ibn Namulondo nsonga yaki yamuvuka wa B2C amanyikiddwa nga Richard Mugisha aka Mr. Lee webale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna webale kuba nti otukkiriza muno gamba nti limoja you the baddest toughest data party chat tulina okuba nti tutambula ne Rich Boya big up on yourself there mbagala nnyo mwena bana Uganda bali mu Uganda ebweru w'eggwanga mbatumiddeko awatali kusosola Promise Kenzo Rihanna big up on yourself ogamba otya yasinna basigaddewo mbatumiddeko wetwogerera obuzibu bwa waya nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Babijo bwe yagamba nti obuzibu bwa waya something like that so obuzibu wakati wa Diana Nabatanzi ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Ibn Namulondo balwanira waya jukira the same waya yagenda okuba nti obaoliawo mbu Rema Namakula yagenda maaso n'okuba nti agirozaako mbu era nabyo system yagenda maaso n'okuba nti etabuka bwetyo so waya efuuse waya Ibn Namulondo yaloza kwa ya Kenzo mbu nawezako ku waya y'abantu abalala at the same time kati agenze mu maaso n'okuba nti abalina Richard twabagamba wano palapaseneda tujjagenda maaso kwa tukola research okuleeta information yakyasinza okubeera ey'etabu era nga eri genuine wetwogerera olutalo wakati wa Diana Nabatanzi outa BBS Telefina kwogatta ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Ibn Namulondo actress muzannyo wa mizannyo oba bina Uganda ate nga ono tight badde wa Rema Namakula nnyo fanfe almost ali musebunya family atambula bati yetayaya recently Mr. Lee nga yakagenda maaso n'okuba nti afiirwa maama we mpola mpola nga bakamuziika mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti akola keya era nga Diana Nabatanzi obaoliawo yavayo nastandinga ne Mr. Lee yabaye namugamba nti papa nkimanyi bulungi nti obaoliawo mami yabadde omuntu akyasinza okubeera omulungi gw'oyagala era nga mami abaddewo kululu ebbanga lyonna kyenaku nti tufiiriddwa naye njasobola okuba nti nkubezaawo mami ng'agenze Diana Nabatanzi yasobola okuba nti obaoliawo akola ebintu ebiri extraordinary okuba nti afunza musajja mukulu amanyikiddwa nga Richard Mugisha aka Mr. Lee era nga yagenda mu maaso n'okuba nti yesufiiriza buli kimu kiteebereza okuba nti bano ababiri bagenze nga mu maaso n'okuba nti bemitinga ne bakola oba ne bagezaako okuba nti basanyusa omuntu wa wansi byafuuka omuntu wa wansi mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yamuwoomerwa nnyo kwe kusala okuba nti agoba namukadde site tycoon site boya oyo omusajja kyasinza okuba nti ali talkative amanyikiddwa nga Emmanuel Lwasa Kaweesi mu Namasaka bagenda mu maaso n'okuba nti bamugoba nga amaze okuba nti afuna oluvubuka oluto olukyalinamu ne ku maanyi ate nga lucerebral star lukyagenda mu maaso n'okuba nti lukola ebintu ebyenjawulo B2C soldier Mr. Lee Uncle Mugisha Richard yagenda mu maaso n'okuba nti afunza Mr. Lee era nga ennyimba ababadde basinga okuba nti baziraba ku BBS Telefina ziba tezivaako nga Diana obaoliawo agenda mu maaso n'okuba nti yeeyozaako ennaku ya Lwasa nga gamba omuvubuka gwe nfunye muto wa myaka gyange nja agenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo muwa buli kyemuwa kumira n'okusagala okuba nti mwagala nga bwali wanenno waliwo n'engambo ezatambulako nti mbu according to NBS Uncut eyaliko ebiseera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zara Toti yavaayo n'atugamba nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Freeman yagenda mu maaso n'okuba nti era akwatamu Diana Nabatanzi awo n'omusango gukyali mu kkooti paka kati so n'olwekyo tetwamanya so B2C soldier yakozesa omukisa ogwa Diana okuba nti obaoliawo ali single and searching Mr. Lee out of the B2C soldier n'agenda mu maaso n'okuba nti akwatamu yoga amutandaze ennyuma y'ekigo
paka mu kisenge oba oli awo n'atandika okuba nti afuna ku mutwe wa wansi n'okusanyusa ebitundu bye ebyekyama. Budde n'agamba nti gwe Diana ebyo byoliko bya kiyaaye, byoliko bya kyana kitono, omwana gw'oli mukulu kw'oyo omwana nze amusaanira. Kati bwe Kenzo yaliko omukyala wa Kenzo, omukyala oyo bamuyita Evelyn Namulondo. Omukyala oyo bwe twogera aguddewo olutalo ku Diana Nabatanzi. Evelyn Namulondo abudde n'agamba nti nze nja kukola kyonna ekyetagisa okuba nti nkwata mwana muwala amanyikiddwa nga oba mwana mulenzi amanyikiddwa nga Mr. kubanga Mr. byonna byanonya nze abirina. Abakyala bagenda maaso n'okuba nti baganza abasajja abakulu abatabasaanira olw'okuba busente, naye nze nja kukola ekyetagisa kyonna okuba nti nkusigaza, njagenda maaso n'okuba nti nkwekuumira era nja gena mu maaso n'okumakinga my first priority. Wano oyo ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Evelyn Namulondo. Ttaano nnyo Gwa Rema n'amakula bano nno balinga ba Luganda, era ng'ono omukyala mukulu amanyikiddwa nga Evelyn Namulondo yagenda mu maaso n'okuba nti asigula Rema n'amakula ewa Kenzo. Jjukira Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti amudeetingako era n'alabula Rema n'amugamba nti omukyala oyo bw'owulira ebigambo byakugamba byonna ebinkwatako tobiwuliza kubanga twalinako n'ensonga zaffe. Rema teyasobola kuba nti awuliriza bbawe byamugamba. Omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti adistractinga Rema n'amaka n'agasaanyaawo mpola mpola, era bamaliriza nga Rema basobodde okumusigula paka wa Dr. Muza Sebunya mpola mpola, nga Evelyn Namulondo amaze okukola buli kimu kyalowooza nti akikoze. Mukyala amaze okuba nti amugjayo mpola mpola, yasobola okuba nti asigalawo, naye nga ayagala kuba nti oba oliawo afunayo star mpola mpola basobola okubeera naye. Kati stofa wetwogerera emundu azijjeyo ewa Kenzo azitunuliza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Jjukira recently Diana Nabatanzi yakavayo okuba nti akaba amaziga musajja mukulu amanyikiddwa nga Emmanuel Kwesi yagenda mu maaso n'okuba nti amusulawo n'afuna ekyana ekimyuli ekipya ekimanyikiddwa nga Angel kyagenda mu maaso n'okuba nti kimuwanjula wali saidi z'eruweero, era nga Angel yagenda mu maaso n'okuba nti atakinga over Lwasa. Wanono Lwasa yagoyegera ebintu bingi nti Diana Nabatanzi bagendanga mu nsonga z'ekikulu ng'azirika nti ate Diana Nabatanzi mbw ate no water, mbw ate Nabatanzi yali so dry simanya biki mbw ate Nabatanzi yali mu binyo, yali slayer nga buli kaseera buli batambulawo takowa bintu bya wansi ebyo, buli kaseera aba yagala kumusabula mpola mpola. Diana Nabatanzi n'abaye n'akolawo ka stunt ogali akaza nnyo mpola mpola nga atulaga nti oba oli awo atekingibwa nti bamutuute mpola mpola ate ne bamusuulawo okwegamba ebintu ne bigenda maaso okuba nti bireeta confusion. Buli kimu kyonna kyali confused, kyaleeta confusion. But anytime from now tulina essanyu okutegeeza nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi asobodde okuba nti oba oli awo yeefunira omwana omupya embooko, ate nga Evelyn Namulondo ate kyali wa Rema agenze mu maaso n'okuba nti oba oli awo bamusuuza omugaati. Olutalo lw'abakyala bakola ku TV actress kwogata n'abayimbi ku lutalo lw'abasajja zikyagenda mu maaso. Tunajjukira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remi akava mu lutalo ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Donzera, omuvubuka amanyikiddwa nga Raymond muvubuka abadde mu Amerika nga kuba kyeyo eyagenda mu maaso n'okuba nti atekinga over mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remi wuyo yogayoga ne basobola okuba nti oba oli awo banjula n'okwanjula n'okuba nti oba oli abawedinga. Donzera avayo n'akuba emeeza n'agamba nti Raymond mbaawe era nga Precious Remi ageze maaso n'okuba nti atomera. Still at the same time bw'otunuulira Precious Remi yagenda maaso n'okuba nti afightinga nnyo ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ku musajja amanyikiddwa nga Lwasa. Still olutalo ne lugenda maaso n'okuba nti lukyaka mpola mpola. Bw'otunuulira Spice Diana yaliko olutalo ne Sheila Gashumba nga nsonga ya Fikfa Maika wano ne wali ebintu ne bigenda maaso n'okuba nti bitabuka. Bw'otunuulira Juliana Kanyomozi yagenda mu maaso n'okuba nti akyawira ddala mukyala mukulu amanyikiddwa nga Irene Namubiru. Nsonga zaali za muzungu, olutalo ne lufuukira ddala olw'ettabo. Juliana ne Irene ne bakitya nkuwe ani kulekera ani. Bw'otunuulira Catherine Kusaasira anyway kankyesonyiwe mpola mpola nsobola okuwa kapozi nga 10 nti otunulira batagala wano ne wali buli kaseera abakyala bakola ku TV radio kogata abayimbi ne ba actress bagenda maaso okuba nti bafuna obuzibu mu maka. Ensonga zaki? Oba benzi nnyo, oba beegaba nnyo, oba kasente ke baba banoonya, oba mukwano gwe balina gwe mungi nnyo, oba kisa kyekingi nange simanyi. Naye nga at the end of the day bintu byakusanyusa muntu wa wansi, bintu byakusanyusa nsonga za wansi, kwegamba bitundu byekyama birina okuba nti bisanyuka. Anytime from now tujja kulaba batte endala. Evelyn Namulondo kwogatta Nabatanzi bali mu race ya Mr. Ebisigadde tubirinde. Mampitata Jimso Rich Boya.